nga bannamawulire bakuza olunaku lw'okwefumiitiriza ku ddembe lya bannamawulire mu nsi yonna, ekibiina ekitaba bannamawulire mu Uganda ki Uganda Journalists Association kitudde ku Emirand Hotel wano mu Kampala okukubaganya ebirowoozo ku bisoomooza bannamawulire. Wabula olunaku luno lujjidde mu kiseera ng'okutyobula eddembe lya bannamawulire kweyongera mu ggwanga buli lukya, nga kino kyasinga kweyolekera mu kalulu ka Kawempe North akaaliwo ebbanga ttono eriyise. Wano bannamawulire abaakubwa n'ebima byabwe ne byonoonebwa bakyalojja ebyabatuusibwako, nga n'abamu bakyanyiga biwundu nga Ibulamira ku bannyonnyola. Kati bwe bantwala mu theatre omulundi ogwasooka baali balina okunnongoosa omusaayi okuba nga guvaayo mu bwongo. Kati bwe bamala okunnongoosa bantuusiza mu ICU ensambyako okisigeni. Kati bwe ngenda okudengulu nga ndaba bansibye omutwe gwonna nga mbuuza anko kiki ekyabaddewo nga ngamba eriiso baaliggyeemu nawunga. Ebyatuuka ku Ibulamirako byaliwo mu kiseera ng'abeesimbyewo bali mu kwewandiisa, kyokka ebikolwa bino tebyasirika. Byatuuka ne ku bannamawulire abalala ku lunaku lw'okulonda, era Huzaifa Mugerwa munnamawulire wa Success Media y'omu ku baasimbayo ekitooke. Ono agamba nti abajjambula abaayibwa e Kawempe Embogo baali bazze kumalawo bulamu, era ono agamba nti waliwo munnaabwe gwe baakuulamu eriiso ne liyiringita ku ttaka nga balaba. Yali ambadde white nga gundi yali branded mu white, n'atunuuza mu musajja kamera bw'ati, yamukwata bw'ati wano, kati n'amukwata eriiso bw'ati, n'alisika yamusika bw'ati. Ffenna ne tutya eriiso ffenna twagenda okulaba bwe tuti ng'eriiso liri wansi likola liti nga tulaba bwe tuti nga livuddemu. Mugerwa alojja abajjambula ababakwata ne bye babakola nga babayingiza mu mmotoka yakazibwako erya drone. Ng'ogenda kuyingira bali balina ebigambo byabwe bisatu oba bina. Ekisooka delete, format, okoleraani, ne bakuyingiza munda. Kati bw'oyingira mu drone munda ne basooka bakusiba amaaso fe abaakola ng'entebe, because mu drone temuli ntebe ki nnyingi. Omusajja nga bwakusiba ekigoye ku mutwe bw'ati nga bwakuba ebikonde. Abatunuulirizi b'ebyobufuzi bagamba nti ebyali mu kalulu k'e Kawempe busammambiro ku ebyo ebinaabeera mu kalulu ka bonna aka 2026 akabindabinda, era bagamba nti abakaaba bakaabya kajanja. Abakaaba weba tebeekuŋŋaanya oba tebeekuumye oba okutegeera ekigenda okujja mu maaso bo bakaabira kajanja. Tulengera munnamawulire asinga kukyunyizibwa oba okukolebwako ebyekolobero byonna mu biseera bya politics. Ku lwaki gavumenti yo nga yo tevaayo negamba nti eno security body tugiwadde electoral commission. Olw'okuba bannamawulire bakubwa nnyo mu biseera by'okulonda, akulira Wujja Mathias Lukundo agamba nti kyekiseera bannamawulire okusibira ekikookolo akakiiko k'ebyokulonda singa tewabaawo kikolebwa. Ebirowoozo nno byempulidde bimpadde ekifaananyi nti ke kaseera tulowooze ku kuzira akalulu ka electoral commission aka 2026 bwe baba nga tebalina nteekateeka na butayiika matiza ku sefta ya munnamawulire nga ava ku mulimu wakolera n'engeri gy'anaatuuka n'engeri gy'anaakoma wewaka. Era nja kukubira bannamawulire omulanga bonna mu nsonda za Uganda zonna titemugenda ne mukeetabamu bwe kaba tekali seefu gye muli. Omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Julius Mukyunguzi agamba nti bannamawulire bwe beesamba akalulu obwerufu buyinza obutalabikirako ddala. Okufuna akalulu akeerufu ke twenyumirizaamu ak'obwenkanya ak'emirembe kyetaaga okulaba nti buli omu alina ekyokukola mu kalulu kano, akikolera mu mateeka, akikola nga agoberera endagiriro z'akakiiko k'ebyokulonda, akikola nga assa mu munne ekitiibwa. Richard Mwanje, BBS Telefayina, Gambuuze. Kakati Ssabawandiisi w'ekibiina ki National Resistance